Nkwaniriza nnyo nate mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde wano ku UBC TV omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba yeeyongedde okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero Buduuda yabadde wezezza millimeters 19.2 so ng'ate yo mu Kampala zaweze millimeters 6. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba okubeera nga guseeseetuse ne gudda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale awamu ne mu nnyanja mwennyini. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'awamu bujja kubeera bwa kikome. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubira enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe olwo kw'ossa n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale. Byo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti omusana gujja kwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Mu Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 28 so ng'ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebyesudde ensalo zaffe mu Paris ne London tusuubirayo enkuba okutonnya so ng'ate yo mu New York obunnyogovu bw'amaanyi era nga n'omuzira gweyongedde okugwa. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde nze Lubega Micheal.